Abagala balungi abeekumira kusenga Faith to Faith 6 mbaniriza kino kya olunaku olwaleero. Olunaku olwo ngenda kwogerera ku mukyala okubeera ng'atuuka ku ntikko. Abasajja bangi ennaku zino benjogeddeko nabo mu inbox yange. Like I've been having a lot of questions about it. Senga nkoze buli kimu, senga nkugoberedde ebbanga, senga omukyala mugize nga bw'ogamba tugire mutegeka nkola bwenti naye mukazi wange nemeseza okutuusa ku ntikko. Simanyi lwaki mufokasinga nnyo ku ntikko ate n'ekirala singa nkugamba nti mukazi walinza okuba nga yo okwepimpira takulaba nga gwe bw'okulaba. Kkiriza gaana abantu bali eyo wabweru oba abantu bali eyo nga yo okwepimpira okulaba nga bw'olaba okwoza ebintu mu nnyumba, nga bw'olaba nti nina okukeera n'enjoza engoye nga lunaku lwakwoza ngoye, nga bw'olaba nti nina ofumba emmere ne tulya, nga bw'olaba nti nina osiimuula ennyumba, ng'agulabanga mulimu gw'alina okukwasaganya mu maka ge, ng'agenda kaabe basajja kaabe mukazi si bakazi bokka bye bakikola, era ng'akimanyi nti nina okusavinga omwami wange. Ate basenga bano ab'edda tebaatugambanga ku ssanyu lya mu buliri, ffe baatugambanga nti omusajja gwe kasita omuwa amagulu eryo lissanyu ly'omu buliri. Simanya nti ate mukolere bino okola biri ebyo tebyabangayo. Gw'olina kweyalawo omusajja n'akola ye n'anyumirwa gwe ne biggwawo, gwe n'obeera ng'oviiriddemu awo. Kati ennaku zino engeri abantu gye bavudde ne bakitegeera, people getting so involved in okusoma naddala abasajja. I'm glad kweno channel yange abasajja be basingako obungi. Like bo bayiwadde obudde okutegeera emibiri gy'abakazi. Omukazi osobola okumukola kineno n'akyamuka, omukazi osobola okukola bw'oti n'abira bw'ati, n'omukazi naye asobola okunyumirwa ng'akoze bw'ati. Bakitaddemu nnyo amaanyi. Naye ate omukyala gw'oliko oba gw'oli okuwa akadde, gw'oli omalirako akadde, how sure are you nti muli ku peegi y'emu? Okakasa otya nti ddala kituufu omukazi ono naye ali ku peegi kw'oli? Aliza okuba ye ebyokwepimpira biraba bulabi oba si kyo nga takyalina bwagazi bwagenda. Bakazi tuyita mu bintu bingi, family planning, twala tugende mama wunya taata bingi, stress w'abaana ba stress w'ewaka, nga mu butuufu ye yabivaako ali awo nga atuusa mukola ebyokwepimpira. Oyo omukyala togenda mutuusa ku ntikko. Ne bwe nkugamba ssaawa ze bengenda okugamba kyova olaba ogenda kugoberera bengenda okugamba onyumirwe okwepimpira, ebyo byesonyiwe. Ekisookera ddala lwaki teweerabira ekintu kwagala ennyo mutuusa ku ntikko. Njagala mukazi wange mutuusa ku ntikko asamule. Abamu you are aiming to kubeera nga omukazi omuzira n'asamula ago amazzi agattaapu oba n'asquatinga. Njagala ina abeere nga bambi. I know olinza okuba okikola mu bulungi, olinza okuba owulira oyagala naawe okimuwe nga bw'owulira banne nga banyumya, nga bw'owulira oba mikwano gyo oba obadde mu kigurupu n'owulira abakazi nga bawugira oba abasajja. Nze soolozera omukazi n'amutuusa ku ntikko nga naawe owulira okyagala okikolera mukyala wo. But why don't you forget about it? Lwaki tokijja mu menu yammwe, lwaki tokijja mu birowoozo byo n'otandika okwaprochinga okwepimpira nga okutunuuliddemu kubeera nti munyumirwe. Focus on pleasure. Sooka ozze ekyo kati ndi ku mukyala nga ye n'ebyokunyumirwa yabivaako. Sooka ova ku kyokwagala omusammuza ng'ogowinga like step to step. Simanya mukwate ku mabere, simanya agenda kumusina, kati tandika okugenda mu kwepimpira ng'ogenze kunyumirwa. Ogenzeyo onyumisize mukyalawo anyumirwe, sinti atuuke ku ntikko, sinti asamule, sinti aveemu amazzi gali, wabula anyumirwe. Through this kunyumirwa, bw'ana akonectinga naye, bw'ana opening up omubiri gwe, bw'ana ateekyo ekikutte mu mubiri gwe, ogenda kusobola omutuusa ku ntikko without even putting in much effort. Naye gy'okoma okuteekamu amaanyi amangi ng'ofokasinga ku kintu ekiri ewala okukwatako, ng'ate ekiri okumpi okiresse wano, togenda kusobola ate kukwata ku kiri wala. Tusooke tukwate ku kino ekiri okumpi, tukiweeweete, tukyagale, kiri kijja sembera mpola mpola. So lekera okugenda mu nsonga z'okwegattira omukazi ng'olowooza kati ngenda muzza busitayiro ki obusobola omutuusa ku ntikko ntikano taata obwongo bwo bwonna obufokasinze ku muzannyo gye gugenda okuggwira. Naye ng'ate ekishepinga enzigwe ennungi ey'omuzannyo kitegeeza eba ntambulayo wano mu lugendo. Yegenda shaping eri results z'ogenda okufuna. Teri mwana agenda ku ssomero n'agaana okusoma ebitabo, n'agaana okusoma mu class, n'atuula ebibuuzo n'ayita. Taliyo. Unless nga you are born like you're born smart. Obwongo bukola nnyo, teweetaaga soma bitabo. Okitegeera. Naye okibanga si ekyo kitegeeza you have to prepare yourself okubeera ng'oyita mu lugendo luno okufuna results ennungi eri. Kati tusooke tutandike okufokasinga ku bino ebyangungu, tumuwe essanyu, tumwagazisa ebintu by'okwepimpira, tukomyewo obwagazi bwe buba bwali bwagenda, atandike okulaba ebintu by'okwepimpira ng'abyesonga. Omwami wange ddaddi tuzannyemukko, omwami wange ddaddi introduce games ne bagamba mulekerawo okwezinuka okubbowa Eva mu bulangiti. Kyosobola omuganjala tuzannyemu akazannyo simple, leeta mata tuzikuba omugambe buli bwe nkukuba embu oba buli
buli wankuba embwa nga tweyambula mata togabanya nnya temwekooya embwa ze zibeeramu esinga obungi endala muzijjamu tebwetaaga kukola ddeeke nga yemu yeebyo eyammwe amuba n'eddeeke eyammwe nga ya mu kisenge okitegeera leeta ludo mugambe nti buli wenkuba omukaaga nga weeyambula goba okuba omukaaga nga neeyambula bw'omumalirizawo wenyini wekiggwera kintu kifuule faane gezaako okuexploringa biki byayagala kwemba muyitira oyinza okugamba nti mukyala wange ayagala nnyo tv kale katubetinge ku tv nti tugenda oba kulaba amawulire oba n'ogamba kati niiza okugamba mukyala wange ayagala nnyo olaba amawulire ne mugamba nti tugenda laba amawulire naye buli omuntu oyo asoma amawulire bwa bleaking oba buli bwatemya nga weeyambula ojjako olugoye lumulumu inayambula nabo neweyambula oneyambula nabo neweyambula gwe bw'oba omunutisinza kitegeeza ng'oŋŋamba bw'otyo mpola oyitira mu bintu by'ayagala okubeera ng'osobola okuzza essanyu n'okuzza ekyo ekyali kyagenda mu nsonga z'ekisenge n'atandika okukyagala n'atandika okukinyumirwa bw'omaliriza okukola ekyo kaakati awo ogenda kutandika okubeera nga naawe ng'omuntu weekebera muweekube mu ttooki abasajja abasinga mwagala otuusa abakazi ku ntikko si kuba nti oyagala mukazi atuuke ku ntikko mbo like okikola ku lwa mukazi okikola ku lulwo weekeberemu weebuuza okikola lwa mukazi oba ku lulwo okikola kubanga omanyi nti bonna mutuusa ku ntikko nga ndi wakabi natuusiza omukazi wange ku ntikko nakazi nye nekatuusa ku ntikko oba okikola nga mu butuufu genuinely okikolera mukazi bw'oba nga okikola ku lulwo that is even unhealthy kubanga you are even just being selfish tekirina nze wekingasiza so oli awo ntulugunya bonziza mu zino style osimanya bonziza eno bw'ompuuba naye ng'ompuuba for your own pleasure obeere ng'era gw'ogenda ofunamu kuba gw'osamula ate era ng'osamula era ofunyemu so check out like weekube mu ttooki olabe oyimiridde otya ng'omuntu endobooza yo ogikyuse otandika okubeera nga ebyo si bye bigenda okufuula omuzinyo ow'akabi okusamuza omukazi kyekikufuula omuzinyo ow'akabi kikkirize kigaana abakazi okubeera ng'oli muzinyi wakabi okubeera nti osobola omunyumisiza omuzannyo ogwo oba osobola omunyumisiza like you make her enjoy nga muli mu kwepimpina ekyakyo olina okumanya oba kyemulina oku-embracinga like kyemulina okukkirizanga mu abasajja si buli lwe tugenda okwegatta nti omukazi agenda kusamula kambenze ekyo tekisoboka not every time not unless nga sirina musajja wange nti tubeera ffenna mu nnyumba y'emu kubanga waliwo ennaku wembeera nga siri mu muntu naye ng'ate ayagala nga nina omuwa waliwo ennaku otubeerawo nga it's just sinabya nti bigenda kunyuma oba bigenda kukola kikutuusa mukolo once in a while it will happen so tofokasinga nnyo nti buli bw'omupimpina yino samula buli bw'omupimpina yino samula waliwo abakazi abatasamulanga tasamulanga nako naye ng'ate anyumirwa okwepimpina ng'era ye engeri gy'anyumirwamu toneza nagitegeera toza nagikunyunyula n'obitegeera ye bimunyumira mu ngeri ndala nnyo ne wabeerawo abakazi nga ye okutuuka ku ntikko kwabalirirwe lumu na lumu ne wabeerawo bali nga ye asobola okyakiivinga buli weegase n'omwami we oza tasobola era kyakiivinga buli lunaku oba buli kaseera lwaki kubanga waliwo ebbanga abakazi lye babeeramu ng'obwagazi oluusi toyina tosobola kubeera gwe nga buli lunaku mbw'oyagala unless ng'olina ki akasagazi waliwo homozes kyakala na waliwo obeera nga teweefiringa so ebyo olina byempress nga n'otegeera nti bwe bityo bibaawo si byakubeera nti buli weneegatta naye alina okubeera ng'asamula kikkirize okive nako efacto olekerawo okubeera ng'okiteeka mu mutwe gwo nti njagala musamuze ofokasinge ku kunyumirwa ofokasinge kubeera nga omukazi akwegomba omukazi akutenda naye nga byakutendamu si byakumusamuza omusajja alina engeri gy'antambula oyo omusajja alina engeri gy'akyusa ekiwato omusajja alina engeri gy'antambulizaamu omukira kugamba ng'ebyo mukazi byanyumirwa si fukufuku oyo ow'okubeera nti obuuka gy'olina okutandikira ate ogende gy'olina okubeera ng'okola ki ng'okoma oba ng'omuzannyo guggwera mubeere bulungi omukama abankuumire temujjanga okwo baagala nnyo bantu bange temwerala subscribinga batana subscribinga ate gwe subscribinga edda naye nkwebaza nekugamba webale nnyo munnange subscription yo emataringa ezannya kinene gyendi era nkuwa respect for that I really appreciate your time mwenamwenamwena bateekamu akadde nojja n'ogamba kandabe video ya Senga Faith aba audio ye ababeera ku lives mbaagala nnyo munansonyiwa munnange gyo tetwasobodde funa live because siri bulungi olunaku lwakedde bulungi naye gye lwazibidde in fact n'emisana nabadde wagikola naye nga siri bulungi I'm not like nti nkola ndi busy cause ndi mulwadde but byagaanye ebyeggulo inshallah katulaba olunaku olwaleero oba tujja sobola okubeerayo ne live
oba tetusobole Katonda y'anaamanya bwe lunaaba lutambudde. Baagala nnyo Omukama abankuumire, mubeere bulungi, temujjanga oku. By the way, live zaffe zibeera za ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda ez'ekiro buli lunaku okujjako nga ninamu obuzibu obungutti. Then emisana tukola ku makya ssaawa 2 ez'e Uganda, ate oluusi ne tukola ku ssaawa 7 ez'e Uganda emisana. Mubeere bulungi, mwiraba. Yeah.